yamukubye n'amutta lwakawunga bitundu by'emayuge. Poliisi emayuge etandise okubuuliriza ku mukyala wa myaka 29 ayitibwa Asse Zannabirye ku bigambibwa nti yakubye omwana we wa myaka 7 amanyiddwa nga Ivan Makube. Oluvannyuma lw'okukisanga era n'akizuula nti omwana ono yabadde alidde akawunga, emmere y'akawunga, nga maama we yabadde tannaba kulabika nti agijjula. Maama n'atabuka n'akuba omwana kutuusa ku kufa. Embeera weetuusizza abantu era nga kigambibwa nti abatuuze bamuwaddeko obujulizi nga bagamba nti abadde afuuse kagoggo naddala eri omwana we ono. Omuvubuka ono eyakubiddwa n'afa ne maama we babadde bawangalira ku kyalo ekitibwa Walugogo mu kitundu ekya Imanyiro sub-county mu Mayuge district. Nabirye yateeseteese ekijjulo ky'akawunga oba yagoyezza akawunga awaka, yagoya akawunga ku lunaku olwokusatu mu budde obw'emisana. Era akawunga ako n'akaleka awo nti kasooke kaboobere n'abaako gye yagenda, wabula agenda okudda okuva gye yali n'asanga ng'omuvubuka Ivan Makube wa myaka 7 yabadde amaze okulya akawunga. Maama we ke yasoose okulabika nti afumba nga tasoose kumutegeeza nti maama ndyeko kawunga. Omwana ayinza okubeera nti enjala yabadde emususseeko n'alya akawunga. Maama we n'asanga nti akawunga ke yabadde ategese omwana yakakubye edda konna n'akalya n'akamalawo. Maama yakutte omuggo nti n'atandika okukuba omwana ono okutuusa bwe yafudde. Oluvannyuma olw'okukizuula nti omwana ono yabadde anyusa obulamu bw'ensi, maama yakutte omulambo n'aguzinga mu masuuka amapya. Era oluvannyuma mu kutya okungi omulambo n'agukweka wansi w'ekitanda ng'amaze okutta omwana. Era muganda w'omwana ono eyattiddwa ow'emyaka 7 nga ye ayina emyaka 4 ng'amannya ge gakwekeddwa baganya okulabika nti bagoogera olw'ensonga z'ebyokwerinda kw'ossa n'amateeka nti oteekwa okuprotectinga omwana ono omuto. Ye yagenze n'ategeeza neiba n'agamba nti maama akubye Ivan era amuzinze mu bisuuka n'amuteeka wansi w'ekitanda. Oluvannyuma neiba yadduse misinde n'ategeeza abakulembeze Chairman LC1 ayitibwa Hamuza Zirabamuzaale ne basitukira mu bonna